gwe Basajja Mivule lwaki otuzanga emize emibi okuta obutwa ossa ebiteebyo owayiriza nuupu erina obudde bw'ebiteebyo biri ebisaata biwagula Kenya wakatulaga vidiyo ng'olaga nti Museveni yakuwadde amagye simanyi galina emmundu galina ebikompola galina amasasi galina ennyonyi galina ebimotoka galina ebibulutanka galina ebibuludoza muhozi tansanga wano manyi wano nkolera kukuba vidiyo kati amagye gabadde galazeewo okuwenteeza obutwa bwe yagala kubba Museveni you don't need to kill your cows you don't need to kuta nte ezo genda ogambe Museveni musajja gwe nvumya Bobi Wine ne mulaga nti yatta abantu kumbe kubanga nga njagala ompaane nga njagala ompe ssente nga njagala ompite naye biganyi kala tandise kutta nte ezo kapito goyina omutu omumala Bobi Wine alina obudde bwombwa gwe gobanga omuga nti Bobi Wine alina obudde bwa Basajja Mivule abeera Canada simanyi abeera ku red carpet abeera ku CNN nga alina obudde obutuma abaana mu faamu y'Abasajja Mivule ate ab'amagye bewatulaze etegeeza wapanzepanze ebyambalo by'amagye n'opanga agabundu n'opanga bikanyama n'obifuula ebyamagye kati security eyiseewo okutta ente ezo okozesanga logiki musajja gwe bwoti bwagala akanyu kazaala envunyu n'ezaala enswera n'ezaala enjuki n'ezaala omusota ne guzaala enkobe ne guzaala wakayima lwaki buli bintu byo tebiba straight gwolowooza Bobi Wine alina obudde bw'okutta ente ezo olowooza Bajjo Basajja Mivule wenkusanga awantu sobola kukola kikyamu ate mali na sente nzikuwa nkusabira n'essaala kuba weetaaga kusabira wavaako omusajja yali guloli twakwegombanga nze nasomeranga mu Basajja Mivule University naye kati wafuuka kisekererwa ati puli obusungu mutima gonfuula omulalu sandikoza vidiyo zino za kiralu nze am very intellectual and professor a teacher moreover to turn a teacher into a nuisance because I feel so I feel so bad inside my heart is burning. I want like to kill you, I want to hang you, I want to beat you. I don't beat you because I don't love you, I don't want to kill you because I don't love you. I do that because I want you to respect your age. You're mature enough. You would have acted like a father. You would have acted like a mentor. You would have acted like a man who can teach. You are very professional, a Greek. You know how to teach agriculture. We went to Busoga with you, taught how people how to produce mangoes, how to produce oranges. Now you see what you are doing. Now you are faking life. You are staying a fake life. You are in a fake life. Or you live in a fantasy life. You don't live in your real life. How can you say such a stupid statement that Bobi Wine and Nup have killed your cows, yet you are just wasting our time? You have poisoned your cow yourself. Now you are bragging about Nup. Do you think Nup have your time? Bobi Wine alowooza kujja ku ggwanga, alowooza kujja ku Museveni ng'adda ku Basajja Mivule. You are just how do you call akasubi in English? You know, I'm very annoyed and I don't want to do any camera. And I'm very serious about what I'm talking. Even in my heart want to come out when speaking that idiot, that man. How can you utter such a statement? When wagana ogamba abana b'omusajja baffe simanyi bata abaana b'omukazi obuwumba tutubone bulaga nti Bobi Wine is the commander in chief. Bobi Wine yalina amagye. Bobi Wine yatta abantu yalina emmundu. You already confessed that Bobi Wine is the president. Agamba nti Mivule afe n'ofa. How can you cry that Bobi Wine is going to kill me? Omuntu atalina mundu, omuntu atali mu government. Walaga the weakness ya Museveni. That's why Museveni akuleka. Kwa Museveni mumanyi mugezi. Museveni gwe mmanyi amagezi ge. Tayagala muntu asoza family. Museveni agamba vuma family vumanze Museveni. Nkubamu katuni nga Museveni. Nitokwata ku baana bange, tokwata ku mukyala wange. So you breach the Museveni's of motion. Museveni tayagala muntu avuma baana b'abantu. Now you were rejected man in society. Museveni yakugana, Nupu yakugana, otandise kutanta. You think you get sympathy? Museveni tasobola kwagala because Museveni he's a family man.
Zera kugamba ati government ya Museveni mbinyo kateke muka esiba nange mpulire bugumu manyi buli professor abanga asomesa ebisumulizo bimbuze mpulire bugumu mu motoka atusaka kumala video eno kati buli professor abanga asomesa abali ko moyo wa mukama asomesa Mivule watomere okumanyira family ya Bobi Wine because Birimu kulembeze there is no any serious leader. There is no any serious leader in a government position who can second your idiocy that let kill Bobi Wine's children. Let kill Bobi Wine kalibabi akolezeji. Zinayobanga ne Bobi Wine walanteka mu abana. Eriyo man tateka abantu batayina buvunanyizibwa mu ntalo ze. Your battle is between you and Bobi Wine. Bobi Wine tayina kiyakola yakusinga busisi femu nakusinga magazi nakusinga favor kati obusunguwo n'obumba tutuwo n'obusirusiru bwo oyina biteka kukyagulanye Basajja kattu naye the silence of Kyagulanyi is his weapon. Bayibuli egamba kati osomesa buli 14 osomesa buli 13 oyige byobanga oyogerako omusajja gumanyira tayina wadde ne mu muwongo wa Bobi Wine toli mu Mivule ne Bobi Wine balowooza okutuusaako obulabe toliimu because you were public nuisance. You turned it into something. How do you call such a stupid man? How can you waste your time? Mpulira obusungu okuta obutwa obuwadde obutabwoyina kapita w'omumalawo owayiriza nuupu government ya Museveni tekwagala opposition tekwagala nawe kenyini teweeyagala owayiriza abantu ogamba twagala sente wa Museveni njagala sente I rather love money Museveni's money than behaving like you Basajja Mivule. Goloza Museveni awala na Bobi Wine. Museveni tawala na Bobi Wine. Let me take you something. Museveni tawala na Bobi Wine. Museveni awala na omuntu yenna yagala entebe ye. Museveni awala na Bajjo, awala na Elias Lukwago, awala na Kyagulanyi, awala na Dr. Besigye, awala na Betty Namboze, awala na Ssemujju Nganda, awala na Lutamaguzi. Kati gomongo bugameleka mbonye family ya Kyagulanyi. You statement you waited deko. That is a curse. You need to fast 40 years. Mudugunga Yesu mu yakola gweka kikolimo. Totekanga abana mu lutalo. Kampala subi yakola ki mukazi watu. Amwana gwenjagala nnyo agenda kuba president Shadrack yakola ki. Amanyine byobufuzi. Amanye ntalo sona kitaawe. Ye Mivule Bobi Wine yakola ki. Zena kutwala ku nuupu. Watu oli wa nuupu. Zena kwesibangako ne kutwala. Ngera tuyagala Bobi Wine. Ngoyagala kukuba ssennyonyi. Nganze ngana. Because nalina omutima gwa nuupu. Nali ebiseera sinanyiigira nuupu. Nzate bwe nyiiga mbeera open. Kati nanyiigira Museveni ne government yesilidde amabega. Ate bannayuganda mwena kino mukimanye mugenda kundeka mu struggle. Kuba mwena temuli ba struggle. Mwena mulinga ebikolera Museveni. Temwagala kwefuka kuleeta change. Nze Bajjo njenja sama njogedde. N'abantu sinegako watali ansindikire ya time. Muli amwasama bwasama. Bajja agenda kufa. Bajja tugenda gamba live. Tugenda kwekalakasa. Kati mwe mutandikidde mukwano. Mwe mutambudde gabuloga galiko li Bajjo state agent Bajjo akolera Museveni kati obwongo bwa Mivule bwenkana ebibuloga bya nuupu ebiwumba tuupu ebisirusiru Mivule ga Bajjo wa Museveni kati byenkola bikata ku Museveni oba bimukyayisa bantu namubanga ebiwumba tuutu muli bisirusiru temutegera mulinga kibasajja Mivule namwe gabuloga ga nuupu mbera mu propaganda mufunya kuva mu nsija bweru gye mulegera gafeesa agabi mujje Uganda tulwanyisa Museveni sawa munane yabadde mu state house kati Museveni oba yakubidde essimu Museveni oba yampadde ssente bikwatirako wa nze ngamba kimu nti Museveni agende mu hospital ba Uganda tukoye dynasty okuba mu family ekyo kikumala ogamba nti Bajjo wasitwaga ate sitwaga onsasula mbizi gwale ba video n'onsasula amwani on your payroll kino nkikola kulaba nga system ekyuka abansabiriza bakendeere abaana bange bafune future nnungi tutereze Uganda ennungi musinika gannyo mukwesa Basajja Mivule ne Museveni zero of motion okwanya muli biseru tobaze na bikowa mbwamwe ngo Basajja Mivule tayinza kutantezo genda ofere bantu ba NRM togezano tekayenyera Bobi Wine bya senteza Bobi Wine tayina na bwongo tayina na buddebo because you were kasubi kunyumba ya mategula kati Bobi Wine dero sa ku Basajja Mivule mboli threat ku nuupu munange Basajja Mivule tunyumira bunyumizi wa our comedian fotukutolenga ki comedian kyafe byeyo katali abi wa makulu wakoma okongera emyaka 3 emabega teri ayinza kulowooza mbu teri na kunyigira because bakulaba ngo omusajja omukulu ya ogweddalu government ya Museveni yasugira umba tutura bwe yasule eddalu
nkoye n'okwogera Mivule tuwetwala mbu oli w'amaanyi mu Nuupu terina budde bo. You're such an idiot, a stupid old man.